Mu katambi kano njagala kwogera ku bannabbi ne abayigirizwa ba Yesu Kristo. So Mukama Katonda bw'oba osomye Bible bulungi ogenda kulaba nti mu kanisa ya Mukama Katonda ayagala nti ku nsi kuno tulina nabbi, then tulina abayigirizwa be. So Yesu Kristo bwe yali ku nsi kuno yayita bannabbi, yayita abayigirizwa be 12. Then bw'oba osomye Bible olaba nti mu ntandikwa ya Bible tulina bannabbi kuva ku Adamu, Abrahamu, Moses, abo bonna. So bannabbi abo bayitibwa Katonda n'abawa amaanyi okulaba nti basobola okutugatta ffe abantu naye. So nabbi akola ki? Nabbi muntu nga gwe nange naye nti Katonda amussaako emikono n'amaanyi okuba nti asobola okwogerezeganya naye n'abanga asobola otuwa engeri ogisobola okiyita nti endagirirwa entuufu, ekkubo ettuufu lye tulina okuba nti tutambuliramu. So ekyaki entuufu yonna eya Mukama Katonda erina okuba ne nabbi. Nabbi oyo aba ayogerezeganya ne Mukama Katonda, ate nabbi oyo alina okuba nti alina abayigirizwa 12. Abayigirizwa abo bamuyambako okubanga batambuza enjiri ya Katonda, kubanga Katonda ayagala buli muntu yenna, buli mwana we ali ku nsi kuno okuba nti asobola okufuna ekigambo kye, asobola okuba nti obulamu buno abuyitamu ng'amutegedde, ng'amumanyi. So kyova olaba nti twetaaga nabbi. Nabbi abaawo mu nsi okuba nga atuwa ekkubo ettuufu Mukama Katonda ly'aba ayagadde tubeere nga tugobererwa. Then abayigirizwa 12 nga Yesu bwe yabayita mu Isirayiri, n'essaawa zino twetaaga bannabbi abayigirizwa abo nti babaawo okuyamba ku nabbi okuba nti batambuza enjiri okuba nti etuuka buli kuli omu. So ekyo kye nsobola okwogerako ku nabbi n'abayigirizwa be nti tubeetaaga, era mmanyi nti ku nsi ssaawa zino tulina nabbi omutuufu bamuyita Thomas S. Monson. Nze nga Sempala nkimanyi nti ye Mukama Katonda gwe yassaako emikono ekiseera kino okuba nti asobola otulaga ekkubo ettuufu. N'abayigirizwa be tulina 12, era mmanyi nti nabo Katonda yabassaako emikono n'abayita n'abawa amaanyi ago okuba nti basobola okuyamba ku nabbi Thomas S. Monson okutambuza emirimu gye.